nako abakazi naye ate bwe ndaba alina akabina nga mbyerabira. Uli nedda yakulabye dda. Nakulabye dda nenkalaba ne sayizi nga ye sayizi gy'oyetaaga. Ate gagonda okukwata naye nga oyinza okufiira mu ddaba nno. nakulaba luli mu kifaananyi ng'ogudde wena nawe basi. Twale eri oyo Katemba mbugu mwaliko. Mumba Katemba saalinze. Yali banne engeri gye wakoowamu. Saalinze. Era katwagala otubuulire lwakubanga kati abayaayi bobamanyi twembe kutomera ffe. Njaba yambala lwakuba mmwe mwafuna abasajja. Tetunakufuna omuweereza. Muweereza ssente. Nibagamba tolina ssente ate kati etuzoweereza abalala ozina. Juzi tutandise. Twatandise dda. Ya Rabbi. Juzi Katonda yambikaka akagundi. Akaki. Oba kawulangiti oba kaite batya. Ne banzijukira abantu omwami omunagwe nanga owaaye. Ebintu bwe byewanguza nga bikyaliwo koze yenze mwennyini. Bwe biri baabo badde ogamba ki. Nabimbuulira era nembimu najja nali nyinyi najja nembimu wane yampana ssente. Ekirivu nangamba ngenda kwongera. Nensanyukako ne munanga abantu baali banneerabira. Abantu babeerabira munange batolina. Mukati abantu ndoza mu mbeera bwekyo bamanya ani mukwano gwo. Ze namanyi emikwano gy'abagagga naddala abagagga bisiraani. Togeza noyagala omusajja omugagga. Tewena mugaso. Nze njagala nkubula type y'omusajja afuna kati. Banaye mu nsonyiwa abandaba omusajja afuna taba mugagga. Aba mufunyi nga ddiira. Bw'onyogera ddiira oyinza okitegeera oba kati omuntu n'akola property etunda ennyumba obubuloka ng'obwo oba si kyekyo nga rentals oba ayina machines z'atunda n'ajjako enjawulo be basajja balina ssente. Ate abasuubuzi bano nga bizibu. Muli nali ngukoze kati nkubuulira. Kati ate bano ababeera n'emmotoka ezitemagana ng'omuntu nga ziriko Lwasa. Abo tebaba na ssente. Baawukanamu bw'osanga eriko Lwasa ye mulala. Kituufu kwaye namba puleti si nnyangu. Namba puleti nnyangu ebyo tebikukubaganyanga. Ebyo temuli. Omugagga abiteekeko nga tajja kukwenda 10. Akutwala omusanyuse mwawukale mutyo. Ansiibuza zipu? Oba akulabe mwaka olumu awule mwezi talabitse wiiki. Naye nga abasajja baleera nga ffe. Nakuwa olwalo n'enkya nakungana n'okuwosesa nakongera. Naye emmotoka ze mutuwazo zibeera lwaki batuwa emmotoka nga tena emmotoka ziri mu mannya gammwe. Abo balala nze abakazi bonna be nali mpadde emmotoka nakati bazirina mpozi Vanessa. Eyo nali sinagikyusa n'asirwala naga ekisajja nkimaze. Nali sinagikyusa n'asirwala naga ekisajja nkimaze. Nyabula Lwasa nkimaze. Nengala falono kale. Era nali ngikiwadde. Kati waliwo kumpa emmotoka n'etamba amafuta zaali zigiranko n'amafuta. Amafuta mbankuwa buli kaseera. Buli kaseera mmanyi n'okuwa amafuta. Ogaba Lwasa. Mbanyi n'okuwa amafuta buli kaseera. Naye kati basajja mulimu abantu nga nabo abasajja nga balimu ebisiraani. Mutegerera. Lwako ffe bagamba bakazi abalina ebisiraani tubategerera ku bigere. Bya bulimba ebyo. Omukazi wera omu nga mwe bawala b'e Kampala basinga mulina ebisiraani. Wangi. Tikedi weekanga zinkikubuulidde oba ofafa. Mukazi? Canada. Nabirika ekigambo Canada ayagala ssente. Sebo wange. Kati sirina ssente bwe nzikuwa ku ssimu tukikole tutya. Nziina wano ziri mu $.
mbadde sinazivungisa nzina mu $. Nina $3. Noonya w'oyongerako nakuwa enkya nenzijuza. Kati mbadde naka interview kendiko kankamale ngende wali nvungise. $3 Kale. Ayina $3 gyemitwalo nga Mulira mubwakimazi. Bwe mutwe mubwala ekyokwana kiba kirala kyabakazi kiba kirala. Kati bwenyogera nti nina 3 mba na miliyoni yezi nga zakumaliramu ekyo. Mwe mwafuna emikisa temugira wanganako. ewangi Mwe nayizo diifu. Mwafuna emikisa. diifu bannaye batugamba diifu kati zabasala olaba n'omukulu bwe yadde ayagala omuntu yagenze wa minisita Kati owami temumanyi byansi. Tannalya bulamu tannayingiramu. Kati nze bw'onalaba mpasizza omukazi. Wulira bw'onalaba mpasizza omukazi. Manya nti oyo ate nawosaani. Twakulaba ne Angel Juice weeks 2. Enjo nga namuwasiza wanze. Enjo wetusisinkana tunyumya nankwata ku TikTok nakola kinaye nga ate Juice bali ku TV nga lwekika kiwale kinene kwanira ku TV. Nakikwana kimbulako. nga tekirina lya $. Tekyali adde 10 era sikiwanga gye kiri. Ate nakyetegekera. Kyasuba gudewo miliyoni 2. Manye miliyoni 2 zigula obugumbi obusikaati n'obunankani buyitire. Negye mbatwala eyo mu arcade ezi z'amagu. N'ogamba genda ogayo. Kebera. Ekiwala nkigamba olugoye oluweze emitwalo 5 nja kuba oluyika alulonda. Oluvuma olulabye. Otuuka n'ogamba. Omuwala bakimanyi nti bosi tasukka mitwalo 4. Bw'oba olonzaako ebbeeyi kaba kaaga. Ate mulimu bwowino mmwe. Byaliwo naye nga tonatuuka waffe. Nga tonatuuka ku Lwasa. Byebiri ebyo nga bikyali mu kiraasi. waliwo batugamba mbu bwewegatta n'omuntu alina ebisiraani naawe obifuna kati njagala kumanya tegererawo omusajja alina teri mukazi alina bisiraani ng'ali awo nga muwala si mufumbo tekibangawo mwe mweteekamu ebisiraani nti omusajja okunebalaka alina okujogereza emirundi 8 akwane ku makya oluggulu ogonze oli musiru muri bagwagwa mwebyo temubitegeera bimuliko njawulo kino ow'okukuba gw'oli muloge ate ekisaza mu linnya gondeza omusajja olabe endako onkwanye kati katugambe ekiro nkuwe tekisoboka Lwasa muri baloge era oyinza okwerwazaamu olumu naye lwazaamu neefuba okulaba nga enkeera kiggwa otegere nti anaafuna taafune aleme kumalira budde naate n'okuzirukako nga kiruma nakyo ndowulira omuloge ebigambo by'omusajja n'akuddukako tosobola bitegeera nga akwana mukwanyawo ntegeera ntya agamba mwangu akumanya bambi simanyi balimba munaye tetumanyi enkola essomero ntendeka abakyala nga mmwe kubanga omusajja n'akwagala agende omumanyirawo batya tuyambe ensi ekibajja temugimanyi batuwubyewubye tukooye zikulimba nkooye owuba mugumu n'otegerawo nti ojja kufuna naawe n'oweta omanya ara yasita mulabagana natakwayadde 10 naye n'olunaku oluddako natakusindikirayo ng'omanya kyokka nga tumaze okubala amabaati anti kyekiruma nze mba njagala nsooka ompesente tulyoke tutandikira kakati kuwuliriza kasita onaateeka nankani nga ekintu kyammwe kikyekyama kiina loosi okagudde tolifuna kati nategeera nti ati kirina loosi
ekitegeeza lwe wabulwa ssente waliwo kyeweegata nakakirina kyali kya kisiraamu. Nze bwe saayina ssente abakazi saabaagalanga. Obeeramu obutokwana. Mugamba ndi onjagaza ki ggwe? Ankubeere mugamba onjagaza ki? Tesirina ssente. Ajja tuli wano ate n'obuzibu naye. Jangu. Enjo wa Lwasa ali wano. Enjo. Oganya okujja? Enjo jangu tukubuuzako dakiika emu. Jangu. Tukubuuzako dakiika emu. Enjo. Babadde bagana kukyawa jangu wano ku Manina. Banga twayawukanawo. Obadde bemuliko nga mutugamba mutupapira nini ezo si Enjo. Tuza akalina takulengera ng'agenda kudda. Agenze n'akasawo. agenze wamamawo Sakumala. ajjide ku bo Kalinye mu booda naawe. Mukankolera. Emotoka wagimujjako. Teeka guli emmotoka olaga ekibuga. Emotoka wagimujjako. Nagimuwa ne bagimutwalako. Talina magezi. Kati Abadde ojatuwa ebikala obukodde otegeera nti etuguyayide abasajja abayaaye wangu. Abasajja abayaaye bangu bakumanya bambi. omusajja ogaye mangu wakumanyajagala mmanyi. Hi, this is my first time to see you in real life. Just 1 minute. We're not even going to ask you a question. Oh, just one question. Just to kulabeko. I swear to God, I'm going to you come. Angel. Nali filter. Angel, you come. I give you a hug. Wallahi, jam. You're going to put a one year. Then I come. But after you're not going to sit. I swear. Don't get a kutula. I'm stressing. Kambuze. Omusajja wa kustressinga amazzi gabula. Tulina okubeera nga ndaba amazzi ke wali. Otwalize muli. Ndoka mbeera nnema. Nkubuulire nze ebintu ebyo mbitunuddemu nnyo. Tugenda tulaba meseji. Nalaba meseji y'omuntu nga. Kati abaasindikidde ggwe. Nempulira modu nga zifudde. Oyagala Aba. Era gwe nkubuulire. Gwe nkubuulire okyadira nnyo. Laba ekyana ebbina. Laba ekyana. Olaba ebbeere nalisitula. Bane enjanyirira. Yali ewanga teri enkana lityo. Sajari. Yalina buno. Naye gwe neddi. Lwasa. Tetugenda kutawa jangu. Ng'okomawo. Bane enjo ayina ebbina. Bina baby obivuddemu kato kyaisu. Ng'oli kalungi. Bina abadde abanyimba bulijjo filter gyalaba. Namanyize filter. Ne mulungi. Naye olubuto lwaffe lugezze. Oluki. Olubuto. Atawere buto omuleke. Mulimu akaana kakalala. Tewali lubuto. Ozema by'omwana newe enjo. Kubuuzeeko buyo ddati. Namubuuza buli lunaku. Kwata ku Naye kale bakwata ku bbeere nga tutema. Naye nera tugenda kwangu. It's woli. Tofayo he's safe. Kulabika bulungi. He's safe. Tuli wano. Isefu kinga wampaddeko nyo. Totya bw'abeera seefu buli wamu. Aŋŋambye mbu Black Beauty ne ŋŋamba omuyaaye ne mugamba Angel muyitewa. Yabiŋŋambye dda ne ŋŋamba Lwasa. Nze mugabe nze nina hips. Ne ŋŋamba Lwasa ku bawala abeeru. Ali kunze.
tunakola ngono wali chai otuse banange era endovao ali mukwemola kakati abadde natuwa obukodyo abakyala abakyalina ekirowoozo nti ebintu byange bijja gwa muloosi nga ŋŋenze wano mulabye nze kirabika sente okubula alabika wafunayo bagamba mbu ab'ebisiraani sente zijja buzire zibula so sente mugenyi zaggwawo bugwi ekigeza leero ziri wamulala enkya leero ziri sente zo zaggwawo bugwi siyinza kukwasa mukazi kuba enjo talina sente zeyalya bwe njogera abakazi abaali balidde nyinza okugamba omuyimbi gwe nayina omuyimbi yandye sente gwe waliwo n'omuyimbi nsaasira levi mwogere erinnya tekikkirizibwa oli muyimbi mulala oli wali omwagala naye yazirya oyo yenyini yazirya oyo yafumbirwa kanini butwogere yafumbirwa amumanyi era tumumanyi wamwogerako ne juzi nogamba mu bakazi oyalya sente zange nno yazirya naate siina kiryawo kyendaba nti situna kyetwatuukako kiryawo naye ate ekirungi kya Lwasa agamba yali amwagala nali mwagala ate nga n'omuwala akwagala kubanga waliwo omuntu okukuula sente zo nga takwagala naye nga nali musege wali musege njogera amazima ekigezako wabyeyanoonera nali musege ate nga yaliwo ebintu seto naye bwe namumaliriza nembeera muntu mulamu kakazi akaddako kannamawulire nga mmwe nekandaga ekibuga agamba welcome to Kampala kandaga ekibuga era nze bwe mpulira ennaku bwe nkalaba bwe nti nze ndaba kantwala nga nze fala asembayo ate nga kekaali kafala kubanga nagenda okatwala ebweru nga ndaba tekagendangayo ngenda okukola ki ndaba tekakimanyi ngenda okukola ki katwagala abantu kanange njagala mbeere nga bweŋŋamba ndi mu muudu nimbe kubeera nga nange tutubeera wano njagala nenye bulinnya nnyonyi bijampola osooka neweewaayo neweegaba tojja kutwala byabwerere basanga nema nga siriiko minisi nga siri wa nema abakazi mwenna munyuma naye abasajja ffe twesiriwaza oluusi ndaba abalala tebaddamu kuba ssimu katanategeera ntya nti saanyoeyeeza obavuma waliwo omu abeera alinze sibagamba mbu baddamu nakkubira essimu abeera akwagala naye abalala mbu tebakubako yadde bwempulira kati kuba obinyonyola lwaki otulemesa wuliriza eri ekika kyabakuba naye nze sikuba bwe bimala okumpoomera nenyambala empale nzirukawaka kwebaga tokuba simu enkeera sikuba ekigeza tebankubidde neme kulowooza nti bambi teyanyumiddwa mba nyumiddwa naye era sikuba obeera okooye mba nakooye wabadde musufu nange nonzizaamu gweomanyire mutuyisaamu etuukako okutuuka ku ekyo ekintu gwe tobimanyi onoonye nkufunira ofunamu kunze lwaki oyagala nze bankunoonya kale omukisa guyinza okutwata n'enkuba naye era mambe kibeera kibi wakiri ŋambaako ntiki nti mukwano otuuse bulungi ti munaye weebale naye gwe notankulisaayo nze ndi muganda so kitegeeza omuntu akulaba wano essaawa zino nti bw'afuna boyfriend bamala okumaliriza emirimu gyabwe nze ntera kugiyita kubala mabaati bw'atankubira ssimu tekitegeeza mbeera simusanyusiza sikikitegeeza bw'aba akooye kati ebeera kikula kya muntu kiba kikula kya muntu kati nina oba oliawo ng'obirowoozaako buli kaseera omwana oyo bandi yadde musava nokuba essimu
Later. Nze alina okukuba. Nobeera ogenda okulanga. Bambi kaakano kakubye. Kati nze nina okukuba. Okwata. Nze nina okukuba. Olwo kati ntegeera nti saabadde musava. Nti bwe nkuba nga. Kisinziira nti kusiima oli kwaba asiimye. Kati bwe naakuba. Nga tukola appointment eddamu erabagana. Nga nera. Enkeera ngera tulabagana. Ate biba byalumu biba biwedde. Nze alina okubeera nga nkuba buli kazi kapulika. Walizira mu nenkuba nange neeyongera. Naye ne bagamba nti bwe tulabagana emirundi mingi mutukoowa engera saagala kukoowa. Era bwe tubalaba emirundi mingi nga temutta kye muyina tubakoowa. Naye bwe mba nti ate munonkoowa. Ate kisoboka. Oyo aba muyaaye oba ofunye ennamba eryenvu. Naye kati gwe kiwala ekyakulamu toyinza kufuna nnamba nfugwe. Era kyewayogeddeko ekyomukazi Ekimukazi gwendoyo. Lwasa nabbi namuuza olooja wagambye ku mazzi. Kati wemba sirina mazzi nkola entya? Gwoba onnemye. Lwasa amenya mukazi alina mazzi. Kati wemba sirina mazzi nkola ntya? Kubanga bagamba oluusi mu abatatu noonya. Eri omusajja ng'emirimu tamanyi gikola ekiro kyanjawulo naye kati nekakasa nti egimanyi bamanyi bwe nkwata omulimu wano gayina Kati olwo be gaganda gatya twala eri komaniina nakumanti nga siraba zike nze munekati agane gajja nemwoyo ebizike ebinanasi bya Chris ebinyanya bya Chris Evans ebyo okuwa omuntu ebintu byo obimuweera ddala nga n'omutima ogwo oba akuwadde sente oba takuwadde. Kati olwo bwemba nga nema eyo ejja ndaba mazike nga neera omwana eyo nema yalwala kati ate oba ffe twasirwala ffe tulina n'abaana abatucekingira ga nti kakeberemu nambuulira ninga esaba bw'olaba ntambula n'envubuka mukaaga tomanyi envubuka zinjagalako ki omuvubuka yakucekingira nakonagamba kakeberemu ombuulire naye bwenzikiriza naera osobola okunze embeera tawo sisobola bwemansazeewo lwasa sisobola tekutambula n'abavubuka kavuka kukyawo ne weyita omwezi gumu nekwatagana naawe nga ntegedde oli mulamu okenye kubuuza akasajja kano kakyayirwaki nendako otuma omuvubukawo nankwana nakwagala bali mulaba ebyaddala omwezi ogumu nankyawo nagumu nagamba kalungi kwolwo lwakulidde lwambuulira bwonfaanana yewe kaba kamusigalamu ate aba n'essente ezo n'essente zakuwa ze mba zimuwadde waliwo n'omulala gwe baŋŋamba mwati ng'ate ye yesi yakozesa ebeeranga bonolaba muvi munaye ng'abateekaawo omuntu mulala nakukozesa waliwo omuwala eyatugamba nga muntu mulala yakukozesa kale ekyo kyenzi kyaggwanga ki kyali mulamu ng'atunula butunuzi bayinza okunjoola ekyokufa ekyo kitokukuba kikiga kale bitegedde nga bwe kimaliriza bakusasula sente ye nga takukozesa naye ng'amanya nti oyo alina omulamwa gamba nga muli mu kisenge mwenanga naye mwali kingalinga alaba tv ezo so sente ozikwata Lwasa nzikwata nze abavubuka mbawa najja nakwana ne mwagalana n'omutunuulira bwoti ne mbatwala nako oba mukozi wange naye nga mufudde mukwano gwange kati abalala bano ekirala Lwasa lwaki sente zammwe zemutuwa nga tetwekulaakulanya tubeera tulowooza masimu temusobola okimanyi sente z'abantu musooka ziteeka mu ttooyi temusobola nja kuwa ensonga temusobola lwaki nze nageweeweeyo omulundi ogwo omusajja bwegusaze omutima basasize omuwe yamanyi tetulina kyamagezi kyetuzikola kisiwulirangayo omukazi ng'agamba mbuno sente zeyafuna mu deeti tiyagulamu ttaka kakati nze abakazi benze njagala
sente basigala nazo naye tuzikolamu bintu byamagezi ekyo ojja kusanga natandikawo bizinesi lazima neerekwa muberewe ne mutukolimira kiki mwebemba omukozi temubimanyi temubimanyi byemutukola tubakola nze bwe nkwagala nempulya nga nkwagalira ddala ŋŋenda bweru owulira nkugulidde passport tusigale ku airport tugenze nkusanyudde nkutaddemu biki awo otandikire okufuna pulaani yaddako temwemanyimu abawala b'e Kampala simanyi kukuula kwanema naye mbiwulira awo otandikire okufuna amagezi gaddako zinembera ate nga kukuula nga nzire kumbe mbaza eri tusigala tetusanyuse ebyo ebibeera byolaba kati nemutukolomire mukolima katonda abiraba tolina kuba nazo naye sente za dating kubanga banna oyo yalya sente enjo yalya sente oyo yali mukozi kyenamwagalako zaggwawo zonna mwali bawa interview muliraba zaggwawo enjo bannaye enjo musonyiweko leero naye beesobola bonna zaggwawo ngera mutandikako buto mulage obulamu bwe butambula obulamu obupya ati kati bakikuddekudde kiyize kati kitegeera kulinagera kuwa omwana aliyo ebyaddala kati kijja kuzaalira ddala tekijja kumpa bukono yono enjo mwobukono yuyu omanyi kyeyazaala kaali kazungu kajja ku WhatsApp omwana wuyo yazadde koza omwana nga muzungu yoliwa yoyozenazaddega mwana yoyo naye waweereza sente zagundi waweereza sente mubuuzo basamwasomeza ebisa namuweza ebisa nez'okuzaala tewamuwa alimba kyali ku interview bawandize wano banaye tukuleeta kikameka mudakika 3 bagenda kuba bamaze enjo yaweereza Lwasa akafaananyi kano banyi kano kwobikula nayagala ddemu akabikule mbuga kabuze tosobola alina wabikola mu ssimu bagiyita one show bagiyita batya viewers nalaba akaana nga kenyininyini wulira nenkuba duleva oluyi nembuga mugwande wuliriza nagamba mwande musiriwala omwana wange siwuno osiriwala noddamu onyige ebiwala biyaayi mwana ebiwala biyaayi kale sawa ono kituga ekibuuzo aliwa tuleka buleserabye omukwano okusonyiwagala nosonyiwa munno kalinze enjo namusonyiwa byonna ebyamutuukako ninga ebyekisiru byeyankola tayinza bisobola bimalayo oyo ebyekisiru byeyankola musonyiwa era mwagala ekazambibwe twagala abantu nekazambi waabwe naye atuukidde tugenda mujjawa tolina gyojja mujja ate n'abasajja banoonya mbonoonya omulungi omutuufu tolina gyojja mujja taliyo kale kitegeeza enjo n'amala kugamba ali lubuto luno mugenda ku antinento sibikkiriza muwase naye sibikkiriza amala kuzaala mwana ndi sibigenda nayo nze yazaalidde ekitegeeza awo ne bwetufuna wamma mu ddwaliro era agule mugula ndage nti yazadde kubanga tulyaye kati abaana bali bamuluma nnyo bali beyazaala n'abazaalira obusajja butamuwadde 10 kati n'agamba nalooza tinawe ogenda muyisa naye golina abaana bameka ndowooza nga njagala abaana 3 ndi muafuwe kati lwaki temundeka hafu ya 3 15 oyise ne mu ttiimu y'omupiira singa muno kati olina 16 yes kati oguzayo 14 emmere
ng'onaagala oba kwawona anti kakati nebuuza gyenjo bajja bwenfunanga oyo nenga ndi mufunye kumbe wapi megala mukadiya namugamba kanzalira aba owulira bana bammala ne bwekongera okuzaala abalala kubaabo tebazaala mu musajja omwabo ate abijja ki bino mwagalako bwebiri ajja kuzza buto akale ku plastic surgery alo kati naatera okugimala naye esimu erabika eyefuna ayagala ssente tabanja nsasula interview olwayo nabadde kwembase nensaba visa njakudduka abo wamanga kulaba ne passport sabe visa bagimpadde kati bansaba visa zino za visa za gundi za insurance ate n'abakooye kati kino kirina omusajja sigali yadde kirina musajja jalabire birina amabina bwekati oyagala enjandoga ekinanaafu kanakuloga nawe nze nali muloze omanyi atambulira oyo omanyi abeera ku saa bbiri omukubira 2-3 omukubira ogenda kumpewo nga nze nenze najogera njalaga kabina kawera kati naye kati akono kanene okusinga ebinkuba ku bakazi ekisooka nema omuyisa nema yasooka tumukomyawo tobitegedde ubongo bunafu kati ekiddako bute omuntu endabika byebyoka bimali bisigadde mbimweteramu akafuna nze nga nkwagadde walayo akabina okafuna mumuli baloge nze wenayagalira omuyimbi wamulaba bwe yali figaye bwe yali si bwe yali naye nemukolako buli kimu nenkikola ekyo ngaokivuddeko nkutwala newa dokita waali tyono omukole ebbeere omukole gundi gomanye ate amateeka gantekako singa nzaalira omwana niye yanzaalira nentandika omujerega nga manyi tekisoboka ejjamu olugulu lwange omwana oyo yali ngamba nemugamba kati benazaala nabazala muki siwolira muli akugambye ennemu already protein ayina protein so nze mukuzina nsobola okugamba kabira kabulamu ekisano kibulamu ebbeere libulamu tikibitiriza ati naye nga sigwe osiwala ki lwaki twaleera nti nangwakuwako omukoowu naawe koowa omuntu yakoowa ddaggu lwaki tokoowa kati Lwasa gwe waki oyagala nze nkyuke kati nze wemba njagala okyuke ofune ku taxi tuba tugenda kukola bati osobola okwekolako olw'obwana buli kimu nsobola okubifuna kiba kyaba kati banyinza nze kati lwaki nze abakyuka wamwe bagamba nti ababeera n'embuto tebabeera n'amaanyi ebyo byammwe mbimanyi nze bwembankubya n'olubuto lwange siruwulira sirulabawo lubula bubuuza oyo olubuto lubula olwange lubula ngoyera obukodyo ekitegeeza tulina kubuuza ye lwakuba yalabika yalwulira nluyira naye terulwawo naye lwaki mwe mwabeera mwagala ffe twekoleko muleme kwekolako oba ajagala olabike bulungi kati nina okukulaga ng'oli mukazi wange ofaanana bwotyo ng'olaba omuwala oyo afaanana bubi lwa lugezigezi
na busiru bwayina gw'omulaba fanna bubi mubaweeko bulungi tebajja bakola lwaki otomera olinda okukwanira omwezi kyova otomera omusajja kwanya olwayo mwagalirewo muwe bigwe lwaki tedya tekwatayo n'ogobagobako ki enjawulo eriwa n'owoku street olaba fenafena tukola kyekimu kakyogamba tusobola kujja muwala ku street ne mwagala n'aba girlfriend tweyagalira ddala ekyo kisoboka kati ate ki kati gwe lwaki nze gweyagala be girlfriend oyagala onkwane kati oŋŋambe essaawa ezo ebyaffe munemwe byammwe byanguwa naye byaffe byankunoonya ensaba eyawukana nenkusoka nekuba obufaananyi embooza ensaba eyawukana ensaba eyawukana bana ebintu twabikwatiddewo tuli live mwena mmwe balese tuli live munzise eyawukana oli wajja ng'apakuka naawe pakukamu apapuka abaira muyaye Lwasa bino byakungamba golinga gabagenda okufeeja mpa nenawe mpa kati bujjanga nga mumpaako ddi ompa manyi oli musibu nakyo ŋŋamba ompaako ddi kati nno owuliriza era temwenalala mumanyi kwana wallaayi ompaako ddi oyinzala obutakiwulira nenoolaba nga kiwandidde kikolebwe enkwata gye nkutte mu nesigamba nakoti mpaako nolabulabire ekitu kyetaakitu ekyo ekiri naye mulimu abamu abatumanyiira nakuweereza message enkuba togirabye kati omanyi abo gye bali abo babayaaye jangu ompe sola kigamba mukazi nze sola kiwulira mukazi lwaki mumwagala nakuzetuteekamu nga oteekamu otya muyimba nammwe tewaliwo bateekamu sente tewaliwo muteekamu sente tubazi bateekamu weesiimyekwa muna sajja kyebali kwetuwalabye nooli eyagambye what do you bring what do you what ono zali wakako mwena mwabaleka bali mu laavu yaabwe anti kati kyekyoki nkugamba nti ennaku zino ffe tuteekamu ne banyirira kitegeera kati mbadde nteesa ate kati ffe tukoze tutya ennaku zino bakyuka munaye ab'ennaku zino waba bakuzibwa bubi bambi ne bwoba tolina dde ekikumi osobola okwagala omuntu naye naakwagala ekirala bwe tubeera ffe nga ffe twagale tandika kwagala abasente oba nsobola okutandika n'omuntu from scratch lwakuba ndaba gwe watandika naye from scratch tokyali naye wallahi omusajja ng'ali bubi w'okutandikira muveeku tomuseberera museberera gwe ngaoli yakugumiikiriza lwaki toyagala tubasemberera abasajja bambagazaaki agenda kukucapa akulekawo nga kirasi ya sente ze ng'afunye sente afuna owa kirasi ye ate gwe watugambye sente mugenyi leero ziriwo ekyo ziriwo naye ate weyambise naawe kyansi unoonya ayinawo entonotono zali ziri nyingi nnyo oyo wenyingi ennyo muveeko ajja kutemu mulundi ogu tajja kudda omugaga ennyo muveeko oyo yenno bwofuna kyansi n'ofuna bano baddiiraddiira babulooka oyo mufiireko tomuvaako oyo
Oyo gwe mba nfiira. obafiira nga tenadde 10 muwe essuubi muteekemu essuubi omwagale naye nga nnema agyali nga nnema akola Ane omuntu yajjirwa nnema. nnema oba takola tebijja kukola irimu obuzibu Naye n'ekirala kyendaba nnema wabakale yes naye ate ono ddira gwoŋŋambye abeera alina gwe yatandika naye. ate atya Ekirala omuntu wakyali musajja w'omu. tali musajja w'omu ate mbwomanya nti omusajja alina omukazi tosula nayo biveeko tomubuuza namubuuza nti oyani gwe mulage mukwano omusajja wo so siri byaku Byakunonooza oba tolonooza gwe mulage mukwano omupimira ne gaapu n'omuwa gaapu n'asooka n'aba n'oli katonono bataano. nga bataano batyo toya bumuyaaye Tewabaweza wano. ate nze baluwa nze siina n'omu kazi wuyo yandekawo dda wuyo yakomyewo enjo ate olwo aba akomyewo oyo muyaayi kati akwata ka vidiyo awo n'ambuza ebigambo 2 n'akolaki n'abula omwezi nabula omwezi Amaze kwata vidiyo. atidde mmwe liina mugende genda Ekitegeeza yamuyisa obwedde agamba mbuno wamma yagambye tugenda wuliriza ne kiisa agikuwa na buli kimu namalera nadduka nabula omwezi ekitegeeza oliko amasannyalaze. nga yamanyi simanyi naye nga abafu nnyo tolina mukyala siina baba onoonya siina Kale munne nali mmanyi nti ekirala ekyenkyankalanya nti bamubeera nga temulina ssente oba nga mulwadde muddeyo wa mukyala mukulu lwaki temusigala ne bano bemupepeya nawo oba ompisa bubi onvuma nenzirayo eryo amanyidde endaku nandabirira nemwemuterera nga neera okomawo lwaki togamba neba takubira ssimu. naye kati maama kankubuuze bakubuuzizza oli muveeko oyo mulalu gwe kankubuuze maama Mulimba kati bw'oba ondewo wano nze ndi mu myaka emeka olinga mu myaka ndowooza ali 50 nga 5 olinga mwana mwetaano. mwana ali 50s kati ono yagedde bikituufu ndi mu 54 ali 50s nina okubanga nina omusajja omukulu ng'oyo nina okubanga nina omukyala omukulu bwe mba nali muntu mulamu omukyala omukulu oyo aba yaddawa naye gyali wayogera ku TV gyali ali andi nina gye nabyogerera n'ofuna kyansi n'obiwulira nti gyali kyalo ekyawa nze yekulya mu kibuga waliwo omukazi yali omuddugavu oba mwali mugundi yani ng'atumbutudde naye awo buli omu n'akubuuza nti atonda niko gwe mukyala mukulu era wali olimba oyo yali omupangisiza bupangisa tayina nakkirize ku neriranya atulina otuufu olimba tayagala mumanyi ali mu kibuga wano ate gwatulaga yali ani yeevuganyirira naye mukadde muzibu mukadde muzibu ate nga wakigo yetuwamuzza bujja osobola nagumikiriza nanjonza ajja kuntabukira kambireke naye kati ekitegeeza naye tekiwaki kati bwe mulwala ng'omujjukira kati zino essaawa opepeya nani na enjo ate atya abaana be baako ne bwe simweyadde 10 tiseetaagisa nemmotoka gyavuga kati mwana yagimugulira sinze avuga mpya mwana yagimugulira akuba bukubi maama emmotoka ekaddiye etandise kutawanya kale kabakuwowe ddala eyo gikomyewo ngenda kutuma omuvubuka ginoni naye gwe okugulira emmotoka tebasobola nze naye bambi ndoze balingulire kuba bingi bye bankoledde bingi bakoledde edda kirungi mulimu batata abamu munnaye waliwo omu gwe banyemeza ng'ate ye mwaki abaana baagala nogenda omusawo yagenda n'amubuuza abaana baliwa abagenda mukumulongoosa bakubira ku baana nagamba munongoosa wadde famire teriiwo bagamba nedda katukubire wakiri omuntu omu
Hajji abaana ne bagaana okujja muti abaana nze banjagala naye balabika tewaba wabudde nabawa obudde nembaweerera nembalabirira naye balabika tebaagala mbe na maama waabwe nze bwekitwala bwentyo baagala bakwagalire ewala nenyina ye mwangu naye ne Angel nga bamugoba mu nnyumba abaana iyo biibwa balina effujjo basanga oyo Angel ndowooza talina bidi Angel talina nabaana bwegamba buulira kizibu katuliddeko sanga anaawa muyina ekitegeeza si kyangu kufumbirwa naye ekyo nja kibuuza ndowooza Angel olala si kyangu kufumbirwa musajja ng'alina abaana nga bakulu labayo bali baleeta bulesi lugezigezi ate ne Angel nasangibwa nga mwangu ne bamumanyiira naye omukazi ng'alemeddewo nga gwomuleeta omutwalawa tojja genda nti kitawe eyandeeta wano ntwalawa ofulumya engoye n'ozitwala nesifulu omugyo nensigalamu enkulipootika ku poliisi ebyewabbi ate kale ku sente z'olina singa wamufunira ennyumba n'omugulira ennyumba ne mubeera nga abaana bo balekere asoboka gwolowooza oyo yennyini gwoyogerako kigezeeko osaagana okusaaga kati nina kunyonnyola abaana bategeere addewo wali we yava awo ndibikola ate nga neeteesezza ng'akusanyusizza naye kati kegira kakono keyazaala kaali bwekatirabayo gatekeeru nnyo nakanoonya mu intaneti nakanoonya mu intaneti wonna kaabula osigaza kubeera mu bulu mpaka Angel bano linayawukana nayali mu makaage twasooka kubeera mu maka gamu nga neddi eryanga ayina eriyi nedaininga eryanga ayina eriyi abagenyi bajja bagenda eri oba oli bufumbo kibamukola kyali kikulu alina ekisenge kyenne kyange nze saali mwetegefu wasa mukazi wakubiri naye yantuma nangagenda owasa yeggulo nanfiirako bufiizi yeyakutuma nga akooye ekitegeeza mu lockdown bye baayogera mu lockdown byali bituufu basajja mbu bannaye abakazi mwabawuuba lockdown yagimalako ng'ali bwaligambye tubeera kasateeri abaana baze omwana asindisa esente wa mama we meka nali nsazeewo mbeere n'omu ne bigaana naye nga teba nze naseguwala si mu lockdown enze luvannyuma naye nga lockdown bakyala abanyumirwa ekirala lwaki bwabeeranga n'omuntu ng'olina okuba ebifaananyi n'olagayo n'opostinga nti Lwasa ayagala nnyo oba liboto bw'oyagala lwaki n'omukwano waliwo omuwala oli eyali omweru omulungi ambi n'okwasa n'ekisa eyali yagalako ku muyimbi sijja byogera ebyo andinga wasimutegeere ye kwefaanani nga ali mu ntebe nga yali mweru nakugendako nga mweru mwatijja gumwalaba oli ayagala ekyo kiyaye kiyaye niza n'okuyiwa bino ebiwano ogugubbi guyaye gwali guyaye guva nekyo guyaye erinnya guyaye naawe ogwali guyaye gwali guze kubaza senne guzirema naye gwali gukubye penalty singa wagumu katono kyobulawo bibafa mangu okimanyi ekyaliwo bambi nga bageze n'okukyala uliiza gwali gukubye penalty nga gugenda kufuna emmoroka emmoroka yazi nga mpyattuku ng'ate nawe wabafunyemu
motoka bbiri tomanyi wabwe nazimbayo kati bwe yantwala ewaabwe wejje ngenda omwanjula kajjeko nenkofiira manyonyole nakubiraba bwe nagenda ewaabwe gye ngenda okubanjula enfuna ekisanga ate ekiwala kirungi neŋŋamba wowe nyinza okuteera enju wulira nebagamba tatuzimbira nju ndeze bagezigezemu akole eno nenkuŋŋanya abayimbi abenzira gundi eno zino zikola taxi drone neyipakiramu abazimbi ne bajjula tuvuga tugenda mu kyalo nengamba enju eno mugiraba mugimenye okutuuka omulaba nti omuliza okutandikira kasita mubanga mulagimala mu mwezi gumu nabagamba muzeyi tuwe wiki 3 tugenda gimenya mpaka ku madirisa enyondo nekaaba ne batandika okukola ekyo nemmanya katupulaninga ebino ngaekikiwedde nemuga tukyala wantwale wasenga naga tukyala wa maama ogwala guli guyaaye guyina pulaani y'obubbi amanyumiza ebiriyo nali muyaaye negwansingako obuyaaye wuliriza gwe wuliriza neguŋŋamba tukyala wa maama senga wagenda okujja tugende wa maama okutuukawo maama nnyabo nga kayumba ofa naye neŋŋamba engeri gyenzimba ey'omukyalo eno sijja gizimba naye kankolera olujja nekkubo byonga obiyita ntono ebikola olujja nekkubo nensola naye nga wasooka n'obala amabaati ewa maama saabikola nayagala nkole ekkubo nema waaliyo omutonotono nema yaliyo omutonotono ekigeza wayitayo nayitayo wuliriza neŋŋamba naamugumira bwanayitirira ate bajja kumunzirako kambeere nekiro mpolampola ngeri kikiri kyeru owulira nno munnange nga nkigulira akamotoka naye ng'ataakosika ejjomu tayimu eri neteeka bya muzannyo gwe nalimanyi bambi obakirenda bakutivaaza n'ekisa bamuguza ebintu watuwazi bambi naye nkiweyo akamotoka kati nekifuna boyfriend waakyo mbu ye duleeva nga tali muyindi wasambonyebonye nekifuna duleeva waakyo nga muki boyfriend gwenda bago kituma genda akoya bwaziti gwempa musajja munnanga kumbe bali kugoba kuula abona Lwasa munnange ekyala litandika okutereza ewaka nga ewaka kyekyaterezawo kyennyini ate abazimbire bateeka mu kyalo bazimba enju eri eggwe bwerumano okukyala ngaokukyala kuwedde omukolo gweri nali ngenda gukola ngujja kubaako obugombe mwandi guwulidde baaba ogwo mwandi guwulidde walaayi so nemusetinga date nagamba olunaku lwonna olw'okukyala ekyana kyanziba nga kigezi munnange bitambula ebbanga linaatera okutuuka ntandise okufuna amawulire g'omulenzi naye waliwo akawola ke yali asuuza kekavaako ebigambo kagenda nabweru kawa sente kagenda nabweru nti naye olowooza nno bano ezo sente wazisingisa ku makya naye bali wano bebase wano mu ntebe ogenda okubuuza biri bitya nanino nva n'amasaka kuolwo nembagamba nvuze nve Masaka mbadde njagala nkusanga ku saiti ndeba omutuuse ewa maama ali awo saidiza emukono twatuuka tewali kiriyo naŋŋamba naye mashini zonna we ziri leeta sente gwe genda bino tobitunuulira kozi kale maama wange enneegonza ekyo kuolwo namuwa $2,700,000
nenjimulekera nembaleka petrol station eryawo okumpi nga banywa ne boyfriend gwe simanyi oluyalireva nemuyita nemwayo 10 wali ku boyfriend gowa nabona Lwasa lwaki nkugamba nti kubbo kwe kuli yakuba ebisiraani kirungi kya byonna enjo kasita akomyewo nali mmanyi ofunye omulala ono eyalinga omusiraamu ale ne mwevu ebyo byali bya wiiki ngalo ndi mubufu buzibu ezange ozibboto yakyo ikuntegeera kati oyimuse nenga Lwasa afunye ekirala ekyeru kumbe yali muyaye naye kati yali atandise okukuula kategeza se kyangu okukuula kati Lwasa asiri mwangu wakuula sirimu era bwojja oduma gwoyitawo wangi leero mbadde ndooza ngenda kukuula tosobola kunkuula mwana wange ndi muzibu bina badaze nga ze kwetega yetegera Lwasa kuula nkusabudde sabulamu nokakkana ne bwoziryato nanjirira lazimu omala notukiriza enjo kubanga because kati Lwasa bwemumaliriza emirimu bwemuayagala nnyo okwekuba obufaananyi nateeka ku Facebook munange sibikola walayi sibikola kati nze mwandabako ne Vanessa yakusinga magezi teyasinga magezi nga sibyagala nga buli wali olinyisa ennyonyi nga neera tulina okulaba gogenze naye mu background balagawa ali kuserezaani tomanyi naawe oyagala nnyo okulabisa abantu obeera oyagala mbalabisa kati bakwebyo bategeere oyagala gundi kati alikuwaza ngomanyi bambusisa mu ngeri y'ekika ekyo abawala bameka mugenda mugenda kunoonya amaziga gabwerere tuba ku nsonga ya bindero wandiyize bindebo oyo musiru ava kakazi kalina omwana webaddeŋŋana namuwa amagezi kutuukye tugana opeeko nawe nze kutira ekisiikiri bwojja okufooya bikoe kino utakukusa wawa kyakiba yoko aiwa bina mumanyi akusibirayo bwoti obujja sesema buli kimu n'omuweereza senikuga ozimuweereza n'osigalayo eri bwoti ebyo namuwulira ddoono tonasanga ba superstar nze ebyo bebanziba banziba musiru ebyo byonna byabwereere nze nina ekisobola okukakkanya ekijja kunkyankalanya mpozi tebogamba nkuba enduulu bagamba oba nfiiriddwa Lwasa oba otuuse weewo byebi ate abeera atuuseewo goloza zisobanyi binyumira sigala kuba enjo mukwano mbe twesonyiwe wanakikazi kino kimanyiira akukyokoola mulaba akukyokoola aganze kati sente si yentwala nekitwala nkimanyi kanyoni akutuuza bwaludde mu bakazi binkolera naye bwoginkyalyangira tolina maze obwazi buseera emmandu za buli omu abirina abeera yafunye wapi eri abatalina yadde ettonde nga naye ensipa yagikyalira olukyalira nakunakuna naye nga wakazira naye wakali kalina kubeeramu
nga ne maziro anti naye nina mu muliro okunoonya wapi ne bwonoonya otya nga okakkana n'obivaako ekyo lwaki nze ndowooza kasoteeka wali ssente obuzibu twale kati nze omuntu wulira nze omuntu otafuse nga naye aba tagayina nze ndiwa ssente nze sikwana sijja kuwa ssente ne bweba sikuweereddewo nga tugenda oba omanyi bwe tuvaayo ogende kuba muzibu waliwo gwe nawulira abantu bwe batyo nga mmwe musiibuza 15,000 ntandikogamba tolaba oli bwomugambye olina ssente sirina ssente ngina zikyusa oli musiru oyo musajja abadde mukazi oyo abadde mukazi twala eri gweogujjawo ogwo ogufuutukayo buli kaseera omuntu aba nomusugu tugende tayima wanga nti mulabye tayima mulabye sawa zeezo naye ate mbozi wabadde nyumidde gwe omuntu oba olina omusulo kati kiki tetuli ku mbozi yala nzimundeke neyogerere omuntu oba oyagala kwetewuluza wetewuluza omulundi gumu kati kangezeko omusajja kuba gwe mmanyi n'oteekayo akantu n'ojja tebakulimba nti olya ayinza okufuka emirundi 3 guba gwa kikaaki n'osirisa n'omala eddakiika 2 ate nyinza kufukawa kisoboka njagala onfune bulungi era kunyonyola onfune bw'oba oyagala kwetewuluza kufuka okola omulundi ogwo nze muneebwe embeera eyo mbeera mubire so siina kyemmanyi oba nfulumya oba nekyofukatekimanyi nsimanyi nakyoyogerako nze muneemanyi nozibiriza negenda mubire nembeera eyo nenyumakyaba kino wannange ekyanagwe yinza nokukwata kati wuliriza kati gw'obadde ogamba nti omukazi agira nondo lukola byebiki teri mukazi afuka maazi teri afuka tekisoboka tekisoboka eyo ne bwoba ofa nnyo tekisobola kujja obusulo kabe musajja tesobola tukiriza okukeberanga essimu yo nze munnange mukeberanga mwagala nagenda wala eso omukyalo omukkiriza nakebera sitamagamba muno tetulina kukebera simu zammwe mubuuzi oyo enjokebera simu n'okukimulekera njimulekera olwo ate kati bizinesi kati njagala kutuuka kubya musajja okunkolera bizinesi neŋŋamba kati njagala bizinesi ninakola ki kumufumbira mmere bulungi twala eri emmereyo mukisenge tewabuzaabuza nga tuli muki awo tobyogera nako gulaga bulazi bikolwa nogeyoga nti naye kimanyi njagala kukola n'okomaawo gitereza ekika ku ssaawa ezo batumaliriza oba ne baba bitambula wonna oyogererawo tikirina ngeri naye talowooza nti ndimu yayingamba njagala ttaka oli mulalu wekusente ndaba munyambe munsabireko osangamu munaba n'omukisa munsabireko pulezidenti Museveni bannange ndi mulwanyi mundabira wano nali mu byasi naye nina ebbanja erintwala limmalawo pulezidenti yagamba ajja kulimbala nensanyuka n'abantu ne bannebalizaako namusisinkana naye gye byakoma saamanyayo yesirika banka eteekako ebiwandiiko byayo eri bizinesi yakucakala
kati gwe banka ng'ewandiseeko osobola okuyingira ng'ogeze ku kyakala kugambye yafuuka kyabulambuzi twali tuva mu kabaale jjukira lulinga bani bagamba eyo yegundi yaliko emboozi ya Lwasa naye abakazi bagirya bagimalawo si bakazi be bagirya bwewaabo balyanga zageze ensevinze zizabbaala za klabu ate oyo mulaba namuwasa ebbaga eri makeke ani atagiramu temwagiraba twagiraba yandibadde aŋŋamba mwami yamanyi naye yandibadde nga mwami kakkana teera okomyewo mulamu abikola adduka katagenda kuddamu adduke akomewo omwezi ogujja akatubitegeddukanisa kale kitegeeza bwe manjagala ekirala bwe manjagala sente kale kitegeeza tebannazikuwa tebanazimpa tolina gwosobola kuyitamu nabayitayitamu nebbaluwa ninanga 100 nzunga nazo nafukamu muntu wa bitabo ndowooza naye ate bwe balaba ng'olina emmotoka eyalwa emmotoka mutabani yagingulira namwe munveeko naweerera abaana omwana yevaamu nangulira emmotoka nasekako Lwasa yangamba tutekeko linnya ki nga ndamanya gange ngena nenateekako amamotoka gange nga akyalina kusente naye mujeyo limu netuteekako nyebala eza doni zeyakuwa ziriwo doni zanaziriwe ku lumu yakakuwali emiliyoni 10 sigaye mu interview nagamba agenda kumalayo ez'emmotoka ezo tezireeta yannimba naye simu nenya kuba yampa simu nenya kuba bisolo byange byobugagga saalya naye sente tebampa yadde 10 nga badduka misinde Lwasa alyawo nga bwatuulaawo nategera ndize ndi wano ng'aweta ate bano bakaddeyideyi nalabanga bakasukuba kuwa interview bakasukuba yaye naawe nze teri muntu mugagga yampadde 10 era n'omwana ze yampa zaggwawo abakazi abadde banjagalako sente bagende saagala twete nabagamba nobagamba munte nange mbate wagendako mu kanisa onakulaba ogera ne bakusabira ate gyewasabira nagenda ne bansabira teyampadde 10 yanetise ekitabo naye kyetikka ekyakatonda naye wasaba pasita bugingo teyampadde 10 naye bambi yansabira yebali oba kyekyo lwaki kati olina n'emmotoka ndowooza naye pulezidenti tampanga nakwandaba n'ekifaananyi muwagira tekigana muwagira yes muwagira naye nga tampanga yadde 10 andi bagamba bya pulezidenti ndi bulwali nyumya bunyumya tajja kumpa naye gwe nabonabona ate nze gwe mulaba kitange ennyumba yaffe yali nnungi amaka majege gago gegayononawo emasaka abayekera olwajja basibira waffe bakola balakisi kitange bamuwa kiroole n'agenda mu kibinge n'asomba emmere nga bagireeta wagigabira abasirikale n'abaana be ne babatwala mu magye omu yafiirayo nze nasigalawo omu yafiirayo nze nasigalayo yali sikoti wa Rwejema nze nenva mu 3rd battalion nenzira mu 15th battalion omwe nava ate nenzija mu Kadogo school naye mwana muto kati mu bino byonna kiki kyoyizeemu naffe tuyige kati gobanyeke waggulu nozibeera nazo nomalano bya bizinesi oba mulaavu bya bizinesi jogerera obunyanono omusajja ayogeraki bya bizinesi bambi mukole naye katugambe nti oba naye nandibadde gandi mwefisizewo akadde naye nze ate saayina kadde kenyina ninyinza kwefisizaawo omwana omuto abantu bakulu bamupulaningi ffe twabeeranga mu magye nga batupulaningi tosobola kupulaninga ekitegeeza sente zo si ze wayingiramu wazisangawo bazadde bo gwe tewatoba
nze saatobaate nze navaayo nengenda mu magye owulira mange yafa ne kitange n'afa ne tusigalawo abaana aba n'omwana n'afa omu nesigala omu kati walikana kambaata ndikana kambaata nze netandikawo ku ssente za 94 lwensaba okuva mu magye nga nkyalina n'amaanyi nensaba mpummule ne bampummuza 94 ne bakuumuza n'ebbaasa baasa bampa amabaati 10 walayi nagatundira gindi kati ezo wavaamu n'ofuna bizinesi nno nkugira kwata mpola anti ndaba abantu amabaati navaayo nago naye ngatundira bagatugabira abasajja bagagulanga 21 amabaati gonna kati agonosene n'oziteekawa akuba bakuwa entandikwa kugira baaba amabaati 10 bampa amabaati 21 mabaati 15 okwebaza okubeera mu magye owulira naye amabaati gagenda okujja nga natandika dde okuzimba akayumba kali awo kali kakisiru kali enyumba yange eri amabaati nga 18 enju entono ng'era n'omukazi wange oyo muyina nali muyina kakati tugamba obutayagala abantu mu bwavu tuvaye nga bakozeekozeeko bintu byakyuka mmwe gwewuliriza kakati amabaati mumala gatunda nentandika bizinensi owulira nenkola kati bino byonna nze nejjayo Lwasa events nekola emirimu miyitirivu nnyo nentandika bizinensi esuubula golodi nimba ow'amaanyi kyekodi yali waddala yali waddala nakibagamba mbuno balambe abantu basama nze nabaleka boogere ate nze sikyatya kunjogerako ate basitikukwatako sikyakutya nowa visa naye akukubira oyo mulabe sinzi kyentya sina kyentya omuntu aweeredde abaana bona balina zi digiri nina digiri ndowooza 7 naye basajja b'ennaku zino basuula obuvunanyizibwa na digiri bwafuna abantu nga enjo ng'abaana eri takyafaayo na digiri 7 n'abalala bakyasoma ate kakati omukulu yaweerera n'abato kati abasuula obuvunanyizibwa mbadde nsaba oyogere nabo ekisembayo abasuula obuvunanyizibwa bane temusuula buvunanyizibwa bwakuweerera abaana muweerera abaana zinamuweerera ndi mwavu ne basoma era omwana wange atera okumpa ssente nanzijukiza naye tetajjukira ng'ojja ku viddi basomera abaana bange abakulu basomeranga ku viddi essomero lyali udesi gye basomera primary paka P7 okuva P2 paka P7 nga naye nga wasomera abaana babagagga naye nga nze mwava basomesezaayo abaana naye nga ntoba nakutula mu school fees emirundi egi baga Lwasa ajja kuleeta zino ng'oleesa entono nti bannaye ndeeta neetoba naye ndeeta ebasomesa munnaye kale wandizadde batono nako kuzaala 16 njagala tolikyalina sente sinjazala 3 lwakuba ejo bubbi muli babbi nnyo mmwe kuzaalira balina sente babbi nnyo oyagala mukyusa wuyo akyusa akyalabika bulungi kati owasa ddimuwase kigwe ate simuwasanga bamanja kyewaabwe yamuwasa ensi ekimanyi
ayagala mbaga twagala asiruwala kibye byasooka bimulemye okukolerera abeera omukazi atasoma ebirala yabikolerera kubanga yakulagako yakakulagako akakono kaali kaani akazungu kaali kaani akakazungu omuli kaali kaani kaali kazungu omulaba kutemulaba nemugamba omwana simulaba koza omwana nga muzungu kirimba nemugamba omwana nga muzungu yoyo gwe nguweereza sente ojja kulaba nga olala teekayo kagulu golakitoweereza sente banayendabira nagamba wooli wonna mbuulira wonzijewo nagamba wooli wonna muwulire ekigambo kyange namubuuza wooli wonna mbuuliraawo nvuga emmotoka ejjewo nyire n'amafuta bagampadde batalaga sente sigayewoneoseregeza yeresalide sangayewodesente sooka osasule wazisasula nesasula maaba wasasula amazzi aggwayo tezinaba zaggwayo n'akagula ne batakaweereza omunamawuli ejuzi yambuuza akakono kuwatukaire okalaba tiwa wali mwavu munange nanoonyanga zatetabulwa sente nga buli gwenkabirira neŋŋamba kooti okuzaala nkukomyawo ate kati nfumita bufumisi buli kyensanze mundeke ebbaala nze obulwadde gye buli ne protectinga ate ffe abasajja bali mu magye tetulwalibwa bulwadde bwammwe obwo basiriimu mulwala bwaki bw'amagye tetulwala kati ajje bwalwasi otegedde akumita bufumisi nga dduka ate takyakuwulika kiwedde sikyangu nzijeko ndowooza taata tutegedde ndowooza muntegedde tweyanziza kiri mmere wuyo oli namukuleetedde ekitegeeza wamma neera ekitegeeza neera abeera afunamu bantu ssente tolaba naye atanze kubeera nga bavubuka simuyo etali eno eyekyama gyokwata eyekyamakyalina ssente koma nnyoko nziina ezo za mulundi gumu ngenda nakuzeewola teeka wano simu teeka wano eza bbina gyazifuna sooka onyige star 185 tosiruwala naawe sisobola ekiwana kiyayo nga toli muyaye kati gwe ne enje tewali njawulo